ebifo ebyali nga bya bulumi ebifo ebyali kifaananyi ekyokunyigirizibwa ate kati byebifo ebimu ebiwa abantu essuubi ne bibakomezawo n'eddembe mu mitima. Yes, kisinziira ku mirembeera egiriwo. Kubanga si tugenda okwogerako naye bw'okigaziyamu ekitundu ng'ekyenamanve kyali kimanyikiddwa nga ebitundu ebyali bisuulibwamu emirambo gy'abantu. Byensoma ebiri mu buwandiike biraga nti waliwo ebiseera ng'omuntu bwe yakubulangako ogenda Namanve kunoonya mirambo bwabula bakugamba watuuseeko Namanve genda munoonye nga bakeera kukuba nsiko okunoonya emirambo nti omuntu wange yabuze nga bagenda Namanve kunoonya emirambo. N'olwaleero amazima amatuufu oyitayo ogenda okulaba nga ekifo kyakyukira ddala. Bw'oba oyagadde kudda mu residential mu Namanve poloti tegulika. Naye ate the other part which is not residential is an industrial area. So emyaka 4 Katonda akoledde Uganda okuyita mu bukulembeze obuliwo. Ekyo tekibuusibwa maaso. Kati twogera ku area eyo neraba ate n'ekiira naye era yasuulibwanga mu mirambo. Nasoma njagala nnyo okusoma. Nasoma nti waliwo akasipoti akafo ku Nairo awo mbu waabeerangawo zigoonyo enene ezaagejja naye ng'ekizigeza gy'emirambo egyasuulibwangawo. Butereevu. So ebintu awo tuwagendangawo kunoonya mulambo mbuzi nga zaaliddeko ne zikoowa. Ne wabaawo obutundu nga bw'olaba Bunnamwaya, Kabowa, obutundu ng'eyo era gy'owulira Baseera, Ekyanja, ebitundu ebyo Naalya. Abantu tebamanyi byafaayo naye ebitundu ebisinga obungi byali bibira zaali ensiko nga abakozi b'ebikolobero criminals nga batirayo abantu. Unfortunately nga government eyaliwo ekwatayo kisooka omulambo omulala oguyinza okuba nga gutemuddwa aba bulijjo kiri rare government nga eyali mu kiseera ekyo yekola ekigambo ekyo. So His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ateeka okuweebwa credit era ndowooza nti ffe abaagala eggwanga tuteekeddwa okubaako engeri gye tujjukizaamu abantu ebyaliwo. Abavubuka abato be bangi mu ggwanga naye tebabimanyi, tebaagala na kubimanya abamu, tebasoma, tebanoonya byafaayo. So kitugwanidde ffe okubalaga ebyafaayo ate ezimu videos wezirwa kuba nti abazungu batuzanyamu firimu ne firimu zaabwe of course ebeera script naye ng'ogyeko ebiri scripture babeera script okugizimba bagizimbira ku story ku byaliwo bagizimbira ku facts. Ekyokubiri mweno program gw'okyaza nnyo noonya abantu abaliko mu Nairo Mansion kubanga bakyali balamu bangi nnyo. Abakyali abalamu bangi. Nakasero waliwo empuku n'olwaleero ekyali yakikyali. Nakasero empuku. Woti baana bakukyusa. Eyo bwe bakutwalanga bazaali dungeons. Actually ziri documented. Nga bwe bakutwala eyo gye bakuteeka ne bakutulugunyizeeyo n'obeereyo paka nga tovaayo. Bw'obanga oli wa mukisa okuvaayo mu Nakasero dungeons gwabanga mukisa omuntu ogenda n'avaayo. Era waliwo emboozi ey'abantu balinga 5 abaawonawo baatoloka e Nakasero. Baatolokayo okuyita mu dungeons ezo. Era emboozi baginyumya mpaka okufa abaafa nga bakyanyumya engeri gye baatoloka e Nakasero nga kizibu okugendayo n'ovaayo. Tusobola okufuna recordings z'emboozi zaabwe tusobola zinoonya ne tuzifuna kubanga wadde baafa baba baafa boogedde. Guno omulembe gulimu technology nti bw'oba owandiise oba olese records ate bw'oba oyogedde era oba olese records. UBC zirina gundi ezo entambi ezo okuzinoonya n'enzifuna ojja ozifune kati programu ng'egyokola ku makya omunnyo ku makya abantu nga bagenda ku discussinga bwe tufuna clip ya dakiika nga 7-5
gatujjemu main point omuntu asobola okutegeera tuleme okutaataaganya eddembe lye tulina ffenna kitukakatako okukuuma eddembe